okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi songa tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera nebyofunye ebyo byebikusaanidde gera opakase n'Omukama wava kuwe. Siri mwoyo kati kakati bucha omusajja ono nali namwesonyiwa sigenda kuzzaamu buchamani maanyi wabula kankumaliremu ddala essuubi okitegedde kubanga bino byenjogera reality nzijjudde ne Holy Spirit ssebo ndiko omwoyo omutukuvu sigenda kulimba Buchaman they are telling you Buchaman bino ebigambo biwulire ekisooka bw'omala okukola biri byonna biwakola Bobi Wine yaŋŋamba yankubira essimu bino ebintu bibadde bizibu nnyo tubaddeko akaliro Bobi Wine yankubira essimu naŋŋamba abantu basatu naŋŋamba bw'osanganga Buchaman n'osanga Idrisa Musuuza n'osanga Labeja yaliwa wa Angry Management manager Labeja naŋŋamba bwe bagula ekyokulya ne bakuwa tolya bajja nakuwa obutwa alimba yagambye n'ogamba nkubira essimu Bucha bwe yasooka okujja agamba siina na ssimu ya Bobi Wine ali ku ssimu ndala era nga kituufu Bobi Wine olwaleero ayina essimu ndala kakati Buchaman byagamba nti bamukubira essimu ekyalimba agamba Bobi Wine amukubira essimu yagaye bamukubira essimu n'amala n'agamba n'okumuwaayo n'amuwaayo naye agaba ntono nga kwonna kujolonga okitegedde kati kansuubire akayimba kali akawulidde baako kyokola. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Kale kusema official eno gyosinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti. Tubaza okubanga temutwegasseeko n'olwaleero mwere kubanga temutulaba team notification nga bw'ogifuna ogirawo kubanga olaba. Thank you so much. Kale Clarion Integrated Logistics batambuza bintu ogenda basanga Dubai awo kwa Mulia Port Edeira bakutegeeza nti no bw'obanga oyagala kutandika busuubuzi naye ng'onoonya bakutandika nabo Clarion Integrated Logistics webali basobola okubanga ate bakuyamba bakutegeeza gwe oyagala okutikka ebintu biyinza okuva abaana abali mu kiyumba ng'olina engoye zo omaze ebbanga ng'ozigula ayagala zibazireetera abaana bo Clarion osobola okuba nga tuzireeta. Waliwo omuntu nga olina kyeweerabidde kimu bitono oyinza okuba nsawo isobola okuba ssaawa isobola okuba ssimu byonna tusobola okuba nga tubireetera. Kati ebijjira ku nnyonyi bituukira mu nnaku 3 eby'oku mazzi bituukira mu nnaku ziwera 18. Mu Kampala tuli ku Diamond Trust Building osobola okuba nga ate otusanga kale osobola okuba nga oyitawo n'osobola okuba nga ate omanya ebisingawo mu mbeera efaanaganako bw'ekyo. Kale internet nsabebere ya Airtel na unlimited extreme internet okuva banafu aba Airtel bakutegeeza nno nti nno ogifuna mu $16 tugirako ne packages za free calls free SMSs. Kale oba onoonya internet egenda okuba nga ate ekkolera obulungi sabebere ya Airtel. Kale nyiga *185 hash okusobola okuba nga ate subscribinga oba ocontactinga offices zaffe ne bajja ne beera nga ate bakconnectinga. Mbaniriza ku show y'olunaku olwaleero era nga ndi ne kabaya tumunoonyaako wano ate okutunuulira ebintu ebyenjawulo bitambula musanzeeko wano Bobesi olunda n'enkoko koko mba nazo
ne buli Munnayuganda yeetaagisa. Koze eri fomene gye wayolesa enkoko yali egamba etya? Ey'okulunda enkoko. Nze ebiseera ebisinga ndaba tekyetaaga muntu genda ku ssomero muyigiriza nkoko kubanga obulwadde bw'enkoko butono. Nze nagamba just Bannayuganda buli omu alina okuba n'enkoko 100. Omukadde yenna ateesobola enkoko agisobola. Okitegedde kuba enkoko yeefulumya yeekomyawo. Kati nze ne mbawa eddagala nti doxin awonya ssenyiga. Ne mbagamba enkoko muzigeme kyekimu ku kyabalemesa nti gema enkoko mirundi ena yonja gye zisula bwe ziba zizaaluddwa ziwe pireti zikula mangu weeks 3 enkoko eba nene. Engayo tukolera ezetulunda eza bulijjo ne buno osobola obwa pireti. Kakati tolaba buno buli mu bbanga kyolowooza kati kano gwe bw'oba okalaba kannansolooza kali mu bbanga kalina bba mu myezi ng'eno obulwawo okula. Kati ate eno eyange eba ya mwezi okitegedde eyo eba ya mwezi. Kitegeeza buli Munnayuganda bino ebyokka abambu ate sina sukaali ate simanya biki. Oleme kujogewa na buntu butono. Amajooga funa abaana babanyirira. Nakujogera ku munnyo. Olaba omusajja wayagala mukazi w'okulwa kilo y'ennyama. Kati nze nkuwa nkoko. Ennyama ng'ogirinda Christmas n'enkoko. Kati wano osobola n'otunda enkoko n'ogula ennyama n'osigaza ne balance. Enkoko ya bbeeyi. Ate enkoko eŋŋanda ya bbeeyi. Kireka naawe Sayima. Ate abali b'enkoko abatuufu balya nkoko ŋŋanda. Nansi, mwe mugiyita ŋŋanda. Nkoko nansi, buli kimu twatukyagala wano. Ekirungi kirina bba kiganda, ekibi kyali nga kinyolo. Zaawe siriiwo taata. Sajja abo baali beeraga bannaye. Ogamba otya? Ndikiriya Sayima. Kyekiriyo. Bwe tuli mpola mpola, kalulu katambula. Nebye nalabye ne ngamba nja kujjewo akabaaya. Tunyumyemu. Nalaba akwasa amateeka mu bakitata kiwayi kibinja sikwasi kibiina mu kisinde kya PLU ng'agamba nti abantu abaali ku Kyagulanyi Embalala baabalabye naye abo bajja kulaba muyimbi. Naye nkikkiriza ne ngamba nti naye challenge nakifunamu nti bw'aba bajja kulaba muyimbi nga tulabayo edwe esooka gwe okiraba otya? Kati nze olaba Sayima bano abantu beebuzaabuza neffe twabategeera kati ate beereetera obuzibu ebiseera ebisinga. Bobi Wine tebaali mutegeddeeyo gye bali mu mutegeera kati naye bo baatandika wano bo bennyini otukubira kampeyini mu Buganda wano nga bwe batuula ku TV yammwe Sayima nga bagamba Bobi Wine ali wano mu Buganda kakati kyayongeramu abantu beeri ebbali ne bagamba oyo omusajja gwe bagamba ali mu Buganda wokka ye afaanana atya. Waliwo ebintu bye batuyambako okitegedde kati tunuulira ebikolebwa olwaleero poliisi nga bwejja oba nga Bobi Wine bwe yagenze ewa Mwami Museveni ku kyalo kye ne babakuba emiggo. Kati nze gamba Sayima ebyo ebintu bye bakoze ewa Mwami Museveni gy'azaalibwa singa Bobi Wine acyankalanamu kati n'agamba biddemu oba n'atayogera ye n'ayita mu balenzi abo n'agamba biddemu ku kyalo kya Mwami Museveni buli omu yali yebasse kubanga tosobola kuŋŋa munnakyalo. Leka nkunnyonnyole Sayima tosobola kuŋŋa munnakyalo nti ayinamu ettiizi erisobola okukuba munnakampala. Ffe wano e Kampala tugenda mu jjiimu ekisooka kati abaana ba ghetto buli omu amanya ebikonde okitegedde basobola okuba n'emiggo naye okuuma empisa n'obutalaga kifaananyi kibi abantu abo balina omukisa. Singa bano bajja nga bakuba omuggo we bati ne mugamba naffe guseke kati lowooza baabadde n'emiggo nenze siraba na kye baakoze siraba kye baakoze naye kati ate ffe tusobola okukozesa mikono. Nalabyeko omulenzi gwe baavudde emabega ng'aleekaana omulenzi yavudde ne n'amukubamu kati ni bw'ati wano yamuvudde emabega eno n'amukuba ati yayiseewo bw'ati bali bonna ne badduka. Kati Sayima sijja kubyogera ebintu olumu kyenva ŋŋamba nti waliwo ebintu bye tutaagala kugamba Bannayuganda
ng'olumu n'abali mu buyinza bo baagala bakwate bakusibe ng'okyogedde naye nze nsuubira ekintu eky'obulabe ekijja bwe baba nga basuubira nti tugenda kutambulira mu mbeera eyo fe ate abaggeto tugimanyi nnyo bwe tunaalaba nga biri byonna biganye Mwai Museveni ne banne bagenda kulaba abaana ba ggeto abo kati ajja Kampala agenda kujja Kampala ebyo sigenda byogerako tulinde wano era abantu betegese omwaniriza so mu bufunze wali kyogezaako okugamba tukuume emirembe ku sayidi zombi era bannayuganda baalitegedde nnyo nti ebintu bino ffe kale gye tuva tubadde bayaayi olwaleero byenjogera si bya kiyaayi okitegedde naye n'ekyo kye tubaddemu tubakwese nnyo embeera eyo abaami abo obutatutegeera nti Kabayi ayinza obvaamu ekigambo bwe kiti okitegedde ne tukirinda mu kaseera akatuufu kakati naalisuubidde okuba nti beekuba mu mitima ekintu kino ne kitagenda bwe kityo nti bijja kuba bwe bityo tujja kutuuka twekyawe tukwateko ku ssala sala tukwatemu ku bantu ku ssala singa omwana n'akwatayo omujjo n'amukuba ng'ayina emmundu. Ne poliisi egamba mwatandise dda? Tetunnaba. Poliisi egamba abasirikale abali ku bitanda tobala. Poliisi egamba emmotoka ezonooneddwa omwana agisanga busaze n'agikuba omugere mulema. Kati bazikubira kyolowooza. Waliwo abaazinduukiriza mbu emmotoka ya poliisi ne bagifumita. Era kye kyavuddeko okubanga bakwata kisoboka ekyo. Yo beyeetaaga esigale. Era yo tekiniki mu lutalo ffe mu ggeto era tubikozesa ebyo. Okwabya emmotoka eyo ne mutagoberera kikola. Kuba twagala bejjako tugende gye tulaga bantu bafune ku ddoboozi eri. Era ekyo nkiwagira. Ti bwe mufuna gaapu obutima mu bujeemu. Obutima mbulinnyeko ne bw'okalinnya bulinnya akatima k'emmotoka kasobola okumenyeka omukka ne guggwamu eyeeba esigadde naye okukuba tayimu eno teriimu kkuba tewali kukuba twagala akalulu ak'eddembe ak'amazima n'obwenkanya nga bw'okasala mankyolo buguma okubuguma kale so awe muli we tuli so far turn up we ku surprising twalabyeko ekyabadde jjo wano bwe badde agenda Kabale bala DC ne bagande bakunga abantu mugendayo ne bagaba eneno ninga bagaba sente nnyingi aho nimutwale nagwo ogimanyi mugabira abantu kati ena girimu kisayimu kati kagaye sayimu nze ne bwe nkwata akakadde wabula ekinnyamba ekyamangu ti olwaleero nnina ebintu byentereza ngamba kankagule mu tailozi kubanga tewina kyogenda kubeera nako kamaintaining kabeeko gye kakwongera kaatulwa nti kakadde naye okakozesa okajjamu ekyamakulu tekayina kyamakulu kitegedde kakati baaligabye na kakadde olw'ensonga emitwalo gyabwe egyena ogenda okulaba gigula ekkiro y'ennyama emu ayagala ennyaanya naki amuwadde za lunaku lumu ekituufu olwaleero e Uganda buli munnayuganda owa famire entono abaana nga bana yeetaaga okukozesa emitwalo egi etaano nga weegiri olwabbali y'ebisente ebyo etaano naye ekizibu tukibuusa amaaso oli ne baga tukuwadde emitwalo 10 omanyi bw'oba mwavu ne bakuwa emitwalo 10 olaba nga kyekyo Simon ogimpa nga mbadde siinaamu oba onzije waggulu naye bwe nvaawo ne ŋŋenda bwe nti emitwalo egyo 10 tegirina kye ginkolera simanyi oba babiraba batya naye nze bwentyo bwe mbiraba buli omu ayina bw'abiraba kale ggwe bw'oba olaba nti sente zirina vali kya 10 kakadde emitwalo 10 mingi n'emitwalo 5 sawa mingi mitwalo ena oli nakubala ennaku zo bupota bali mu sente meka gumu kitundu ate mmeka kati obupota obokubya ekipota kya nnaku ezo nnaku 3 sayimaate boddeeyo ku by'ekipoota wano weewali nti ensi yatuuka mu mbeera eno nti gwe sayima akozesa omuntu naawe tokyayina kisajja ali
ebiseera ebisinga nze bwe mbadde nkozesa abaana ne bw'aba azimba nga bakola nga yinginiya agamba tukyagenda mu maaso nedda nina obudde ne ŋŋamba 12 tunnyuke okitegedde ono akubirira yagattewo asobole okuba nga ayanguya omulimu gwe naye ng'akozesa munnansi ng'ekyokuttale kiri mu kampuni zino ze tulina wano nti omuntu bamukozesa ku nnusu 8 nga yanywedde buugi n'ali akawunga ekyemisana ne bamuwa nnusu 8 naye ng'akola paka kiro ssaawa emu ku luguudo olwo lw'olaba ogenda okulaba musajja wattu oluguudo luyitibwako bassente Entebbe Express ye ze yafuna kakati ate ne ze yakolera musajja wattu talina bwayambibwa nti owaayi osanga ku ssente y'omuwa omusolo n'abaako kyenfuna nga nfunye ekizibu n'enkaabira gavumenti tewali bwalwala ayina okwetwala mu ddwaliro kampani eri egamba kino kikampuni ky'Abachina ate si z'Abachina nazo ogenda okulaba bagamba y'Abachina nga yaffe yawano ne wano nina gye mmanyi nga neiba yange eri bize nga ya mukyala wa mukulu kitegedde nga buli omu akimanyi ku kitundu ti kampuni eyo ey'Abachina ya mukyala Jeneti nga buli omu akimanyi kuno kwendi bananjulira kamera eyo eraga ebintu bingi kuno mmanya kuliko ab'oku kyalo kino nga nabo bamanya ebintu ebyo awo wetuli sofa ebintu biraba otya 26 Kyagulanyi president wa Uganda kukiwalabako kyekyo kyetuddako ffe tulinda birala nnyo kati ate ffe ekyo tetukyakitunuulira na nnyo kuba tukiraba kyengedde kintu kyengedde tolinayo kirowoozo kirala siina kintu kirala kyonna wabula nze nkugamba Bobi Wine kufuuka president 2026 bakimanyi nabo golooza amaanyi ge bajjayo ekintu kigenda kitegulwa bakola buli kimu basibye buli omu bakanze buli omu bagabye ssente abaana b'essomero babatutte bambala t-shirt ziringa ekkanzu nze nsinga okulaba lwakuba nakuye ne baŋŋamba nti n'abaana abato balonda babalina okugenda wa kandidate waabwe kuba naalonda naye nenkuwa mutabani wange nenkusanga nga namutwala ku ssomero ne mulengera mu mikolo ayinza obaweza emyaka 18 ababaddeyo tebaweza dde 16 kakati ekyo ekintu kitulaga nti n'ow'ebiri ajja kulonda n'ow'omwezi bategesa alonde bwe mba mugambye bwe kityo nti ababaddeyo balina 18 kati Mwai Museveni yategeka ebintu bye nti baatandika ne bagamba n'omwana omuto afune ennanga muntu tatera kwagaliza naye yayagaliza n'agaana omuto gundi ku ssomero amasomero abaana bafune ennanga muntu kati ezo tugazimanya tutya jjukira bazaalibwa buli lunaku okitegedde kwegamba ekintu kino kiggwera mu protest vote tekiyinza kubaamu kalulu k'amazima na bwenkanya ffe tumanyi nti bajja tutegula nkifiiringa ti Mwai Museveni asuubira agenda tutegula ate ekyo nakyo bagamba kikyamu oli bw'otegeka omuzannyo ng'otegekeddemu ne penalty tozannyira ku kikumi kyo liifu omuguze okitegedde kakati buli kimu okiguze red card oyo bamuwe oyo bamusibe abeera eri tulonde nga ye taliiwo kituukiridde bangi babakutte naye kino ekintu ky'abaana n'abaana ewa Kyagulanyi bajja kuba bolayinza tebabajja ku ssomero muganda wange Sayima abaana tubalaba nga bayimiridde ku kkubo baaniriza Kyagulanyi basitudenti mu yunifoomu zaabwe anti obwezi bwa pulezidenti ate ye talina mukisa gwamulalako mu kkubo kakati abaana bagamba katugende tumusange mu kisaawe tumuwulireko kakati tukole bwe tuti batulage mu mikolo gya Kyagulanyi omwana omuto ayambadde t-shirt eringa ekkanzu teriiyo kakati n'ekirala ffe tetugaba t-shirt za bwereere t-shirt eyaffe egulibwa buki ezamu za kutunda butunzi t-shirt ogigula na buguzi kino ekito gwe kino ekibiina NUP kwegamba
ekikopo kya ssente ekifaananyi Kyagulanyi nange olaba kikyannemye okufuna oba okigulira sayimo kiri ekyomundabirwamu nkiteeke wali bwe mba nkola vidiyo zange nkijjeyo kibeere obeere nakyo bw'oti kirabika kigula $5,000 ekinene kyetaano abaana bayitwayo ki naye tebalina ssente munnaaye naye ebyamwe Museveni bagaba bugabi n'omuntu w'emyezi 3 yambala walaba ekyali mu mambuka baalaba ekyo ekimotoka kyabali mwezi ekyo ekya campaign ne babagamba t-shirt ziryo bagenda okissa wansi nga mulimu mizindaalo ne basooka bakologa era nalabye nga Bobi Wine ali eyo ng'abantu baaze t-shirt wansi bufulaga olaba kati Bobi Wine aliko ne bannayuganda okuyingiza kasente bwajja mu kitundu kyera mu kyettanire leeta amazzi omanye dda natundanga amazzi ku mikolo gya Museveni ne tubabuguza 1000 mu kampeyini eyo Luweero simanya wa tutwala mabokisi ngendo zange otunda okufaako bufi twafunanga sente olwaleero ewuwe tosobola gatunda naye kati bw'ogakwata n'ogatwala mu kampeyini babaya bali babawadde sente lwaki tebagulaako mazzi ate abalala bavaayo bakaaba abalala bagamba batutadde ku kibaasi tugenze okutuuka eno n'omutwalo gwaffe tebagutuwadde naye ate tuli basanyufu nti kino kye twabala ebimu ku byo tubiraba bo nga tebabitegeera tetwabala nti okuwininga Museveni tulina omukozesa n'eziroosi ekintu kino kirimu loosi sayima abantu gye batatunuulira ti kati okukwagala olina okubawa ssente okitegedde ogenda obakuŋŋaanya ogambe n'ono agenda obakuŋŋaanya kabaaya ayagala ssente okutimba ebifaananyi bye kati weewasigadde emirimu gye kakati ffe ne tukozesa loosi eno nti tukutwale wali nga tuli mu protest vote nga tokyalina gw'osobola kugula abayimbi bakaaba ssente tebakyaziraba bannaddiini eyo nabo lwakusirika ogenda okulaba buli omu abasuubuzi abalimi kakati ffe tulinda kimu kyekiddako olangirira bituufu oba olangirira mankyolo naye nga nze mbagambye bannayuganda amazzi ebintu bingi kati bye bagula bufulaga bwo bwakuttakati n'agamba n'abazitunda mu kikubu bayongeza kakati obuzibu bw'abano bayinza n'okukwata abatunda fulaga ne bagaba bukubira wanga buwala bali ekyambalo nkofiira kyogamba gye bagenda kati tolabayo bakubye kombati ekyambalo tekikyalina musango tobalaba abaana nga balina ovulo ziriko neranka bayimiridde n'abasirikale wali tekikyalina musango kakati ffe tugende tuwabire Museveni nti watuvunaana ekyambalo ekite ng'ate kyaliwo mu mateeka kati singa bategeera ebintu ebyo n'abaakwatibwa olw'engoye ezo singa babata beekubajje ku makya n'olweggulo nga gwe bw'obitunuuliza abantu balaba n'ogamba olwaleero komba tezaabavaamu n'enkofiira bakyazambala bayimirira n'abasirikale kati abaasibwa olw'ekintu ekyo ne bagenda ne mu kkooti z'amagye ffe tufuna tutya obwenkanya ntuwabire mwami Guti yasalanga emisango yasalanga mankyolo kabaya onkoledde akantu nno so awo bwe tutambula ye Kyagulanyi gy'alaga abantu bafunamu ku ssente kituufu ne tweronga ekala enkyekala abaana bakuumi busawa babasika babajjako obusawo babakwata kati anti ffe era tulina obuzibu nti ekintu kye twayingira kyo tukimanyi omusajja gwe tuliko babbulaadi buli munnayuganda omwana yagambye temugenda tuka nga Bobi Wine takyalina amukuuma kakati leka nedda tekisoboka ekyo nabo bakitondawo kakati tukole bwe tuti tewalabako Museveni gye yali alaga ku mikolo gye Kampala yonna neekubwa n'abakazi ne babajjako obusawo ne babawalula kyakolebwawo byo byalabibwako setwagala nnyo tugamba bintu bye tutalaba okitegedde twagala nnyo ekintu
nga tukirabako nti babbye ensawo oba gwe bagibbyeko ng'atunnyonnyola. Ne kakati oli mutugamba nti abatwala obusawo singa bakyajja kubanga birimu emize emibi bakwata oba abakyala oba bakola ki singa abantu abo bakyajja ewali Bobi Wine. Ne tulaba abakyala beeyagala nga beeyambalidde n'emmini zaabwe teri abakwatako. Kyogamba poliisi eyagala kulimba. Poliisi ebintu byagisobera dda. Omwami abagamba ebintu nga bayimiridde wali n'abagamba babakozesa. Omanyi bw'owulira omusajja omukulu omwana oyo ng'akutunuulidde maaso ku maaso nga naawe okimanyi ky'oli mu kukola bakukozesa. Ebiseera ebisinga ngamba abantu oyinza okunkola ekintu nenkuleka nemba nga atakitegedde naye nga kyanyize. Naye ebiseera ebisinga kirumiriza nnyo oyo eyakikoze. Omutima gusinga nnyo okusalira omuntu omusango okusinga ono gwe wakikoze naye gwe omutima gwe sayimo. Buli lwondaba ng'ogamba kituufu ng'okimanyi naye bano bye bakola babimanyi noono okulemera yakimanyi by'alina okukola naye ate buli lwagenda mu maaso ng'akola ebyo n'obukyayi naffe okwetegeka ate buli lw'otukwata era n'otuta ffe tugamba tukyaliwo. Okitegedde tukyaliwo mu kutusiba mu kutukuba emiggo mu kututta byonna ffe weetuli. Saba nti bajja kala abajja banaavawo nga balala bajja abanaava nga bajja kati bwe bakwata ba Edi Mutwe baani bakireewo. Okitegedde Bambogote baliiwo baani ba Serifu baani era tubalaba weebali. Nagamba Bobi Wine ye nannyini ghetto zonna mu Uganda. Nkiddamu wano mu Uganda ffenna tugoberera Bobi Wine mu ziggeto. Era nange ogamba nti muggyeko ekintu kiri nti ekya ghetto president tekikyakusaana. Okitegedde oli pulezidenti wa ggwanga. Kakati nze nange wadde wendi nga pulezidenti naye nsigala ngamba ye nannyini ziggeto. Kitegeeza buli ghetto nkulayirira mulimu abavubuka abasukka mu 205 nga bategeera bulungi nnyo Bobi Wine kyaliko ate abamu ku bo nga basembeddeko kumpi gyali. Sijja kuga nti Uganda tugyetoolodde omulundi gumu. Kale yazimba empire ye weeri saawa yonna kibaluka weyeetaagira obuyambi. Gamba saawa yonna era kyova olaba olumu ngamba abagagga mutwegatteko bw'oba totwegasseeko baako ky'oteekamu. Beera mu kyama eyo negulayo ku mafuta ogamba amafuta liita 2 nziguze contributinga. Okitegedde kubanga mutya okubaavuwaza mutya bizinesi zammwe gwe olwaleero Kalungi akyazimba ebizimbe. Agateeka bizinesi y'abasajja oyinza tewamanya kyamutuukako. Ono wa Diddy's World Kalungi omumanyi omugagga yayisibako emakindi omugagga Kalungi. Tewawulira misango gyamutuukako egy'emisolo biki. Ye yanyigibwa olw'emisolo ye tasasula misolo naye ate nga basooka musuulamu muntu kalina abagagga ba wano namba esinga nabo balimu abantu be baba bali kuliitingamu nti mwebali mu bizinesi yo mu bondi weebali kati abagagga awo ne batya tumanye ebibakanga naye osobola oyita ebbali eyo baako kyoyamba osanga onaasevingibwa mu kaseera kali naawe nojjukirwa. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Kale kakati ensonga yange endala musajjawo
iba ne mwakuma okugulana kuba president akimanyi Bucha mani yali agamba nyine bonga nawe ogamba gwe nyine yazemu n'akyogera nti era ye president era akyaduumira president kakati bamuwa advisor ne baba no office awo ekibuye yavuddeyo n'agamba yejjusa ogenda mwena alemu libanga abasajja bamusenza loti era n'agamba mukisa ogufuna oguddamu okukola ne Bobi Wine andi agadde okuddamu okukola neera we njagadde okubuuliza olowooza basobola okuddamu ne bakola sigenda kuzzaamu Buchaman maanyi wabula kankumaliremu ddala essuubi okitegedde kubanga bino byenjogera reality nzijjudde ne Holy Spirit sebu ndiko omwoyo omutukuvu sigenda kulimba Buchaman they are telling you Buchaman bino ebigambo biwulire ekisooka bw'omala okukola biri byonna biwakola Bobi Wine yaŋŋamba yankubira essimu bino ebintu bibadde bizibu nnyo tubaddeko akaliro Bobi Wine yankubira essimu n'aŋŋamba abantu basatu n'aŋŋamba bw'osanganga Buchaman n'osanga Idrisa Musuuza n'osanga Labeja yaliwa wa Angry Management manager Labeja n'aŋŋamba bwe bagula ekyokulya ne bakuwa tolya bajja nakuwa obutwa n'aŋŋamba omulaba Bucha tubadde naye ebbanga ki n'aŋŋamba omulema oyo omulaba ebyo byonna abikoze naye mbadde ngenda kulabirira omulema oyo obulamu bwe bwonna n'aŋŋamba mponyezza okitegedde kati n'olwekyo tamala biseera baako kyonoonya okole tokyadda takyasobola kudda anti nate waba atuuse eri n'akizuula nti yayokya bwakoma lwaki oba tomuwerukame emyaka giri 5 egiyiseewo ndowooza tugenda kweza 5 gyokka bukyanga baawukana kakyantwakwa Bucha yagenda yasooka n'ava ewamma giweza Bucha yagenda mu myaka 10 ndeka naawe anti emyaka Bucha okuvaayo Bucha bayagenda mu 2 ne bayigundi Bucha yali taliiwo egiweza kakati Buchaman tayimu ebadde nnene nnyo genda myaka 10 kakati okutunula mu nsonga ze kwali tekulina kutwala myaka 2 ng'oli bulaadi wange nga tuli ba Luganda obukyayi tebulina kutwala mwezi amazima teyagalabirawo wabula nga bwe nagamba waliwo akayimba mu gundi y'Abakatuliki wano bayimba bagamba okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera ne byofunye ebyo bye bikusaanidde gera opakase n'Omukama wava kuwe siri mwoyo kati kakati Bucha omusajja ono nali namwesonyiwa ekituufu ky'obutuufu wali weesonyiwa Bucha nali neesonyiwa Bucha naye nga wali yakutuuka wano nga nsuubira taliddamu kwogera bigambo ng'ebyo byeyayogedde nti ebyayogedde si bibi okwejjusa kakati okwejjusa kwabaddewo n'okwejjusa kwe gye yabadde ne background eri emabega n'ebigambo byayogera okitegedde era tebikola makulu Bucha nga ye abyogera ebyo ayagala tumuyambeko nga kyendiko wano yasobola okufuna ssente luli bwe yajja n'agamba ngenda kulabisa yasubiza okulabisa lwaki yasirika okulabisa kwakomawa kuyiseeko emyaka kati tekuwezezaayo emyezi nga 9 nga Buchaman yagambye okulabisa egyo emyezi egiyisasize mulaba kati bwakalidde kaweddewo kuba mu mutima n'agamba oli muganda wange ebyensi byansi alimba yagambye n'ogamba nkubira essimu Bucha bwe yasooka okujja agamba siina na ssimu ya Bobi Wine ali ku ssimu ndala era nga kituufu Bobi Wine olwaleero ayina essimu ndala kakati Buchaman byagamba nti bamukubira essimu ekyalimba agamba Bobi Wine amukubira essimu yagaye bamukubira essimu n'amala n'agamba n'okumuwaayo n'amuwaayo naye agaba ntono nga kwonna kujolonga okitegedde kati kansuubire akayimba kali akawulidde baako kyokola abantu bangi omanyi kati kino ekintu kya Bucha kisukka
abantu abalala bonna yene Bobby baali bwe bati Butcher mu bufunze muntu kikaaki nga byonna tubitadde ku mabbali because abantu beeyogerera ebisongovu wano naddala mu politics ne bafuna omukisa oguddingana ne baddiŋŋana Butcher muntu kikaaki gw'olowooza nti Kyagulanyi ne waaba awulidde nti Butcher ayagala kujja tasobola kukkiriza nga bw'okolamu bw'oti owa kamera nze nkole bwe nti ayinza okukkiriza nti Butcher maani akomewo olwaleero kikaaki karakita ye muntu kikaaki asobola omukkirizisa okudda no kyengamba woba oli wakusiiga kifaananyi ng'okisiigira abalabi kiyinza obbeera ekizibu Kyagulanyi okugamba nti mwana waffe jangu tukole kasita walabye omusana kale nze sijja kulimba sayimu Butcher maani kyo nga kiri nti ye takyalina mukisa ekyo nakugambye ekyo takyasobola kubanga ebintu bino bibaddemu okufa sayimu ebintu bino bibaddemu okufa birimu okusibwa bw'oŋŋamba nti Butcher maani tumukubira ekikopo okwagala okudda n'empisa ze nga bwe tuzimanyi alina mpisa ki ekisooka Butcher maani oyo omulaba ebiseera ebisinga si kwogera bubi nti omuntu aba ebiseera ebisinga bw'afuna obulemu ku mubiri ebiseera ebisinga abamu bafuna n'okutabukamu ku bwongo tekiyinza kuba kyokka naye waliwo ate abalala nga bali mu mbeera entuufu kati Butcher ye kyamuleeta effect ku bwongo ayomba muyombi ayina obusungu Butcher bw'atandika okuyomba ekintu kino kyalibadde kirungi nnyo nti omuntu yalitegedde nti okusalawo mu busungu kintu kibi kyekimu ku kyamuviirako n'ekyo okusalawo mu busungu obusungu buvaawa Butcher kyekibasazaawo okwawukana kati kanjogera ensonga omanyi Butcher alimbalimba abantu Butcher bw'akyo olunaku lumu n'agula emmotoka bagiyita Lucida era erinnya lyagwayo nga Sida yennyini bw'agula Lucida Butcher maani waliwo tayimu y'ekivvulu ekyo ekyabusaabala yessebo saabala kati bw'agula Lucida ng'agivugamu ndowooza emyezi nga 6 awo sente z'abasajja nga zirema Butcher okusasula teyamalayo nga bw'omanyi sente zino emmotoka zaffe ez'ekampala kuva dda tuvuga za muyindi yagula mpanvu Lucida nga n'omuggo gwagussa wano okitegedde kati sente zimubula akaseera katuuka busaabala etuuka yessebo kuba akalango pozi yabeeranga boxingidde butereevu teyalamuza na mugagga nti owaayo akalango kenkubye ka ssente saagala yesibe ku kintu ekyo bw'amala okuba akalango kakola bulungi weebale Mr. Butcher yessebo busaabala kakola kaakati ekivvulu kiggwa Lawrence mwalina Lady TV ebiseera ebyo baali bamubanja oba ssente mmeka ze saamanyi oba miliyoni 6 emmotoka ng'agikwata agisingira omu ku bakyaki sijja kwogera kyaki eyo ng'akwata emmotoka ng'agibasingira ekivvulu kiggwa bw'oba yali asuubira miliyoni 6 balabika baamuwa obukadde ng'obwo obukadde 3 kati obukadde obwo 3 era nga bumusaana nga n'obungi bungi omanyi lwaki nti Firebase twali bangi ate nga Bobi Wine ku kivvulu ekyo amakinga sure nti buli omu ayina okumuwa ku ssente ne be yayise oba Kamiri yazze oba ani bonna bakingi Mike oba Good Life nga balina okufuna ssente abaana abaakoze bafuutu soja abeetooloolanga abatambuza flyer si fulaya mu busaabala wali nti obubbi bwalibadde bungi nga waliwo eggaali y'abaana nga 100 okwetooloola okutangira ebizibu baalina okuba nga bafuna ssente nga kitegeeza Bobi Wine yategeka ekifo ekyo okwewala za Afirikana okwewala kuliketi obu tekijjaawo kiri nti obukadde 2 bwe tubadde tusasula ku Afirikana buvaako ne budda wali mateeka nga ifo gy'okubuukinga Africana obukadde 2 ekibalo kya Bobi Wine mba mulengera nze bw'atambula kubanga mba ndaba okitegeera Bobi Wine ebintu bye biri
abiri wadde tasasudde busaabala naye abiri agajjako n'agassa wali balina okuba wali era y'omu ku basajja benzikiririzaamu nti management ye badde ntuufu bulungi nnyo nereero bannayuganda nziramu kibagamba nti omusajja oyo management ye ntuufu asobola eggwanga lino. Kakati Butcher bamuwa obukadde 3 n'abalala basasulwako obuzibu buvaawa. Obuzibu bujjira tezaali tezimala kujjayo mmotoka ye Lusida. Akomawo ew'omukulu amugamba owaayi eggadi eremeddeyo wali sikyanyoola naye ng'ate agenda okimugamba ebbanga liweddeyo. Kakyesagala kyenyala okubuuza gye yajja emmotoka bagibanja babanjayo ate lwaki agitwala mu kkanisa ogisinga ez'omu kkanisa kakati bwagitwala ogisingayo simanyi ssente mmeka zonna ze yagula mu mmotoka eyo balabika kyengamba ze yasinga mu kkanisa ze baamuwa abakkanisa ze yatwala ewa oli ayongereko asasule kuje bamubanja kati ze bamuwa ebusaabala asasula mu kkanisa ayina okusasula mu kkanisa naye nga tezimala ate ayina n'eri eneri wakyasigadde kubanga emmotoka ekyali wali kati afunye babanja 2 ayina abamubanja aba kati bonna babanja eno obudde buweddeyo noone yamuwoleeza emyezi 3 ziweddeyo addukaddeyo wa Bobi. kakati Bobi Wine amunnyonnyola ensonga ezo omukulu agamba sooka olindemu tuba tukyalinzeemu eri ne basika emmotoka ababbondi ne batwala emmotoka yaabwe ate bwe baginona okimanyi bulungi byeyongeramu baga tutaddeko abanoonya abakola ki ate kakati biki ne poliisi nga Butcher takyasobola mmotoka mu kifo ky'okutuula n'omusajja asigale nga bakyadisikasinga ebintu ebyo kubanga n'emirimu gyali gikyaliwo. Butcher maani yeekuba tteke ng'atandika kwogera birala talabika alabika ekyavaamu nga tumulaba ne Bebekulu adduse ewali ssente kati tumulaba ne Bebekulu ayogera ebigambo ebitagatta kakati obuzibu bwe bwavaawo yasalawo mu busungu era nzira muno kigamba omulala okusalawo mu busungu kintu kibi kitegeeza Butcher ensonga zaali zikyasobola okukwasaganyika munda. Butcher yali akyasobola okuba nti ekintu kitambula n'ebino mbadde mbisirikidde ebbanga ddene era nga sibyogera wadde tukaayana mbiri kubanga obwo bwali ate kano ke baagamba nti omukulu kuba ewawe yabisinyaako ne bagamba nti omukulu naye yagamba yali yamuwa ekivvulu nsima yamuwa ekivvulu emukono mbusimanyi ekya Butcher ne kisala ekivvulu kya Butcher emukono kyatu leka tekyasala eyo bayasizaayo n'emmotoka zaffe zonna ne bazikuba ne bazaasa waliyo ba Disney eyo nga waliyo basajja ba Bebekulu yalina ebibye naye n'agamba abalenzi temubalumba bikonde mubakasukire mayinja emmotoka bazaasi twafunayo ebizibu eyo neya Butcher yennyini ne bagikuba ne bajaasa mu bufunze Butcher n'okusibula teyasiibula wabula twagenda kumulaba ali ne Bebekulu eyo tukuba amagye amavundu ne tugamba bw'oba bw'osazeewo bw'otyo musajja temu ne Rasta teyamunoonyaako nti musajja wange ate kiki kati waliwo neki kati ate laba yali mubadde ng'amutunulamu mu kaseera ako naye yalina ebibalo wano kyolaba tuliko kati nga byagatta bingi kakati laba ate kintu bwe kijja kibuguma nga Butcher akyali bweru kati kibuguma nga n'obudde takyabulina kati ate Butcher ye mu kwagala okuba nti amanyisa pulezidenti ebintu ebyo ye yatandika kukubawo nnyo olina constituency odde ku Butcher kati ate n'atakimanya nti bw'aba anaakomawo kitegeeza n'empuuga ajja kudda Seggona bajja kudda kitegedde wa Kisa bonna bajja kudda naye bw'aba tannalaba Seggona kyogamba mu Lowan yamugjawo wendi weemuli naye abakwera tojja kumbuula ansa ntuufu naye kale biki by'oyinza okutunulako by'ogamba nti oyo omusajja Bobi yamuliyo ebyaddala by'oyinza okutunulamuko takyayinza mukubira ssimu n'agikwata ekyo kimu takyayinza kutuula naye nga bwe tutudde wano naawe nze mumanyi kati ate Bobi Wine Butcher maani ye yali nsoose okusoma Bobi Wine kubanga nze okundeeta namusanga ne Butcher osanga Butcher ne Bobi Wine era Butcher ng'ayina access y'amaanyi nnyo gwe okukkiriza okuyingira mu Firebase
Buchaman kuba Bobi Wine ayinza okubanga ali wali eri oluusi ng'olina kusookera ku Buchaman. Bucha yalina akataba akawandiika abayingira fire. Era Bucha kwagala mu Firebase oyinza obutabeerawo. Ate nga Bobi Wine akkiririza nnyo mu Buchaman. Kati n'amukozesanga n'ensobi. Okitegedde. Olumu Bobi Wine okupanisinga ng'abantu nga Buchaman yavuddeko ebizibu. Bangamba ko Bucha yalekako ko Miki mu mabira. Asobola ati kwe kusalawo kwa Buchaman. Yamufulumya basi. Kisoboka. Yamuleka. Banji nnyo yagamba afulume ne bamuleka ne Sizamani yasigala embalala. Ninagamba ngero oyo yawawoda n'agamba nga Bobi Wine akkiririza nnyo mu kasajja ke. Kitegeeza nti ezo nawoda nga ziteeyobwa naye ng'omukulu agamba wayi bw'aba Buchaman yagambye kyekyo kyennyini kiwedde situyina tukulaba kimafiya kati. Naye obuyinza obwo bwe yamuwa ate ye yakyuka bwakabanga kawamalako ko ne Bucha ayina byogamba nti ayina bye yakola mu Bobi bye yamufunamu ng'omuntu. Kyenja okugamba nti Bucha sente yazikozesa bubi. Nemwenaalemu gyaga nti tebaamuwa. Waliwo sente ze baamuwa nga ye byatasobola kwogera kubanga balimba nnyo Museveni kuba nalaba n'ebyuma by'amanda bye baamuwa ewa Salimu Sale. Buchaman nga babitunda awo kubasiima tebyatuuka mu bantu. Baabawa ebyuma ne babitunda. Ebikola amanda ate ne babitunda awo kubasiima. Bucha nga muyiribi. Kakati gwe buuzabo Salimu Sale yabimanyi. Yakwata ebyuma n'abiwa Buchaman batugambe nti babiteeka wano. Okumanya Bucha tagatta nti era talina nakyayinza kukolera baana ba ghetto. Mu bintu byayogera ebya ghetto structure nabyo tebiina structure ntuufu. Bw'obabuuza owaaye bwe tuzibawa bigenda kukola ki? Ye yennyini bwe yali ne full figure yasabira abaana ssente obukadde 3 babagulire boda abaana ba ghetto. Boda ziriwa? Okitegedde? So mu bufunze Bucha wadde akaaba kati naye akasente baakamuwaako. Buchaman abadde afuna ssente nga mu bulamu bwe yasalawo kupangisa nnyumba za bbeeyi. Tazimbanga nakuba na mukyala mulungi omusajja omulema okuba n'omukyala omulungi okiyita kyakusaaga. Kitegeeza oba oteekawo disability is not inability. Okitegedde omukazi wakukkiririza Ssebabi wali Ssebabi ow'e Masaka enakuzalira abaana oba ne ssente. Abagagga bangi tobalaba essajja bibibi n'erina Land Cruiser aye igaala anyoolamu. Ye omukolera byayagala abaana abalungi n'abazaala. Sente ogimanyi. Kati Bucha nkugamba akasente ke kagenda awo. Nze namutyanga Bucha ebbanga lino gwaberedde mu fire ne waagendedde mu enaale tannazimba. Yanti bye yagambye nti waye bakabaya bali bulungi. Yandi ye buli watu ng'alabako ng'olina kalina. Kituufu birumya abayaaye. Mbeera eno waggulu ne nnengera mu nsozi eri. Yatema. Yasalawo mu busungu. Ate n'ayonoonera ddala. Kakati Buchaman abakyala yalina obwana bwe tobulanga bulungi. Family mama alabirira. Obwana bulungi. So naaliwo kati. Awo yo mulekenzo oyo simmanyi nga mukyala Bucha. Nze gwe mmanyi oli gwe yalekera engoye z'amagye n'engatto. Omukyala n'akaaba naga andese mu nju yamuleke. Tomujjukira mukyala. Yazaala obwana obwo obweru obulungi obwo. Bwana bwa Bucha bulungi. Ate ono mama ghetto. Mama ghetto. Oboya ate oyo mugezi ate yamwabuwalizza ddala. Kubanga ne ssente ze bamuwa wali ye yalinnyamu ennyonyi agenda anoonyereze balima batya ebigenjaga. Byebyo ebika byayogera si abimanyi. Omukazi ye yabimanya. Kati mu byonna byafunamu enaaleemu. Yayigamu ebika by'enjaga eya papo. Mukazi we. Kabayo mpadde emboozi. Mukazi we. Sente bwe zifuluma. Bagamba kati bana basajja twongere obbabaza. Kati gwe linnyo genda okola research. Salajja tuwa permit. Kyova olaba bwe yabaddaga ne permit tebagimpa. Kati mu byonna target ye permit. So nabiro yagabye yekwasa byonna byali mu kwogera abantu. Anyenya muti bwati. Bwakange wa Museveni. Ayagala bagamba nti mutampanzira yeno. Wamma eyo tabakange eno takyadda.
kati mumukole bye mwagala eyo kubanga tachadda Sania y'omusajja oyiyemu amazzi tachadda kati mama Geto yali nnyonyi n'agenda Australia yamalayo bbanga ki ng'ayiga ku bintu ebyo nga tageti yaabwe komawo batandike balime omanye ensigo ziri mbakulu wano ziri mbakulu era sale aziina asobola omuwa kubanga paaka yakakadde zibaamu ensigo nga 10 abaana bazigula wadde ziri mbasirikale wali era nene bweru tugiina bagirima bagimanyi nabo bagirima awana ebya Uganda bya kibuli bo tebagenda kukuwa license naye ate osobola okulima osobola okulima bulungi nnyo ebintu byo mukava poliisi n'ogiwa ssente nabo bali bubi ne babikuuma kati nze nina gye mmanyi ng'omusajja agissa ku kisaawe wali muntu civilian n'agitikka abapoliisi ne bagimutwalira gy'ayagala ebyo mmwe temubimanyi era temusobola bimanya tojja bimanya neffe tumanyi nti kitambula embeera gye tulimu ab'amagye basobola okutikkira kujja fanga ebintu byo ne bituuka ejjinja nga teri ayimiriza bukyanyenya muti naye ne bamukolera ekyo kyokka era nze nali mmanyi okubulirira kuno omusajja pameti yagifuna license etezeeko wali wakabala dda n'ogamba nalina kaabaza namanya ng'ate kati nze nina be mmanyi nga bakyaliibe ng'ate bo bamatira nze nga bagamba gw'olina ku magezi agasobola otugisaayo ssente wali era bino bye ndi mukola wano gambye biyamba nnyo bukya kyova olaba nali nasirika ne ku luno bwe yayogedde sekutta essimu yange gamba bukya obadde otya okitegedde naye gwabimbuuzizza nendyoka mbigamba bukya maani munamusobola ffe nno obwedda tuli eyo nga tulinda reunion era nga tugamba kakati ngeri bukya gyakomyewo tujja kufunayo ka reunion bukya akomewo oba akomewo kamwokya oba alumba magere ayinza okujja wange n'afukamira kati waliwo bye sijja ga musajja oyo naye ng'ate biva wa musajja wange oli ebyo tubyesigaliza ayina ekigambo kye yaŋŋamba ku mulema oyo ekyo kyose yakiŋŋamba tumaze kusinkana ku TV ewa Kaliisi bwe nasinkana Buchamani ne tukulaasingira eyo kweni byesi bwe nasinkana Bobi Wine ayina ekigambo kye yaŋŋamba ekyo sijja kigamba kye bye bimu ku byensinziirako ne ng'atalidda oba gwe jaso okozesezza oba gwe okozesa butakkaanya na bwe mulina ne Bucha okugamba si butakkaanya na Buchamani nze omukulu njogera naye okitegedde bwe mukubira essimu njogera naye wakasi konkono nsimbula busimbuzi ne ŋŋenda n'ekyayi n'ennyo Mama Solomon ali freestyle Kabaya era bwe nzija nemba nga nagenze teyandabye aŋŋamba Kabaya wabaddeko eka n'otandaba kusaakulabi kakati nze nasigalawo kakati Buchamani nze mmanyi ebimukwatako obulungi ebiri eri nti talidda bwe nsinziira ku ekyo kyensirikidde kyesoogedde n'ebiri byeggambye by'amaanyi talidda ayiye kirala beera mu basajja bogumira obutono osirike kyekyokka mbwakomawo Millennial Logistics batambuza bintu era nga bayambako n'abasuubuzi abaagala okusuubula emirimu egyo bagikakkabalabiza mu bitundu eby'e China bakutigamba batya nti omusuubuzi ng'ayagala kutandika busuubuzi nga weetaaga abantu abeesimba basobola okuyambako okutambuliza ebintu Millennial Logistics webali bagamba gwayagala okusuubula ng'oli Kampala naye nga tolina ssente zikutwala China naye nga toyagala kusuubula China nti basobola okuba nga bakuyambako gwabadde asuubula China naye ng'osuubula mu maduuka tusobola okugenda okuodalinga mu makampani gennyini ba manufacturers n'okola order ne mu modo gy'oyinza okuba ng'oyagala kale tukube ku namba zaffe ez'essimu nawe yeetaaga amagezi ku ngeri y'okutandikamu obusuubuzi Millennial Logistics osobola okuba nga ate otwekwata mu ngeri efaanaganirako ddala bwetyo Zula's Chicken Lusania and Goat Lusania ne Lusania Rente byonna
basangibwa wo Mengo opposite Masengere opposite balina ne branch ewandegeya kakati obanga sheno ojabe kawungezo bojabe ku macho bojabe bisaza za amalya gaje bamisana n'engenja lebadde kuluma ngo yagala Lusaniya olujjudde mu kyere yonna nga biri ku Lusaniya lumo azulazi Lusaniya bajja kubagamba bagenda kubanga bakuweereza osobola n'okukola order awo ennyini woli enamba z'essimu ku screen yawo weziri bakubere bukubizi basobola okubanga bajja okubeera nga ate bakukolera delivery woli ne ku Glovo osobola ddala okubeera nga ate okolako order kabayo mpadde mboza alika sotuusa wali nogaa nti mama ghetto sente zebawa omusajja ate yazigenda muzikola research yakulima je mukimubuuze mukazi we yalinnya ennyonyi n'agenda emyezi gye yamalayo saagimanya nekyali kisobola obbakostinga sente nnyingi baba wa sente n'emmotoka Pajero bitama shoti okitegedde kwagamba waliwo ebintu nga wali ekoledde singa ali mukozi bibamo yali bimuyambo okukyusa obulamu bwe naye oba teyakyuka luli emikisa gy'okukyuka mitono sijja kuba n'erimiti ku bulamu bwe nti musajja tosobola nze mu nsi eno nzikiriza nti buli omu asobola tebabamala mumanyi buli omu asobola naye amagezi ne ssente olumu abamu tebitera kugatta asobola okuba ne ssente ezo amagezi n'ataba nago ne singa bikusanga nti byombyo biyina n'ekikumi kisobola okuvaamu ebibiri kale ebya bbuca no kati ate gwe ki ekibaawula ne bbuca ekinjawula ne bbuca bingi nze tebampa buwa ekirala nina wensula nina ennyumba kitegedde ate tali nnyumba wensobola n'okujja ekikumi nti omwezi ne baguba guweddeko nga sirinaamu sisobola genda ninda ne guggwako era nenfunayo nyinza okuba nefunirayo miliyoni nga 2 ezange ng'omuntu nga teziri wano nga wano waliwo eziriwo naye olw'amagezi gali gennina nga nsobola okuba nti nze nina bwe mbigatta ne looni nga nina bwe nzikozesa okitegedde nsobola ozijja mu looni nenzongera mu kintu naye ng'ate nina we nzija 3 gyempa omuntu oyo eyampa looni eyakakadde everyday okitegedde naye nga nakuteeza awamu nembaako kyenzikozesa oyajja kubuuza nga tumaliriza manyi abantu abamu bakajja ku mutimbagana abamu bakatandika okutulaba of course abamu balabyeko ewo gano maanyi ga ndongo si ndongo yokka endongo najjayo naye ate sajjayo nnyo ebiseera ebisinga nina nekyeŋŋamba abantu nti sikeera nnyo okitegedde ate sikukola nnyo n'amaanyi naye ebiseera ebisinga n'amagezi geetaagisa okubala waliwo ekintu kye bayita bulooka oba kasulu nze ntera bayita bakasulu bulooka ono yeewuunyisa nti nyinza okuba mu kibulooka ky'emmotoka eno naye emmotoka eno nga njikuguza ggwe nakuyise nenono gwenjitundira naye ng'alina okumpa ssente ate era bw'obaddamu ogitunda ng'ekulemye nga nagiguza tekola bulungi era ompita nonga emmotoka yange njitunda okitegedde kwegamba akantu ako kali awo naye nako tekategereka ate n'ekirala nze nkola ne bizinensi sigulawo bu bizinensi obw'enjawulo kitegedde nenzija ku muntu ssente olw'entono zino zenfunayo 2 ekitundu nenjogera ne microfinance nembaga njagala mumpeeyo miliyoni 2 mbeeko kyentandika ekirala nejjukira buli lwe kitandika nga kikola kivaamu ssente nezibwebwayo bwe ziggwayo kisigala kyange kati zenziramu okwewola bwe nnyongeramu kitono ekyogamba okukozesa obwongo kukola nnyo nnyongeramu kitono naye ate nensigazaamu ne ssente nti kino kireeta ne kisasula wali kyange kati nti saaluuni eri yange okitegedde nti bwe zivaayo nze sisobola zitereka lumu nziweze ezo ze bampadde mbeeko kyentandika ekirala oba mmale luumu 2 kati nzikuggyako nenzissa mu luumu 2 nensiba tairos nensiiga langi nze zenkola wali entono gwe nenzikuwa okitegedde kati sijja kukeera wa muntu nga bwe bakeera nkuba ekkerere nti Bobi Wine agaba ntono lwaki njagala ennyingi nakola naye edduuka bizinensi ye yagitandika bwe liba dduuka
kyakuwa kyekyo bagamba beggars has no choice. Enkuba bannange etukyengudde naye nga mwebale nnyo mwebale ddala Kabaya atuwadde emboozi. Kale sebu. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.